Janet Kataha Museveni ono nga ye first lady wa ggwanga Uganda amawulire gongedde okubeera nga ampuliriza si malungi n'akamu n'akatono okusinziira ku getufuna akawungeza koonaku olwaleero getusembeyo okubeera nga tufuna. Kakati nno waliwo amawulire agasse okufuluma nga galaga nti ono yalinyidde Ntebe finale n'agenda mpaka mu ggwanga erya Angola mu kibuga Luanda. Kati okuva mu kibuga Luanda ekya Angola ono Mbunga we yasinzidde ate n'alinnya ennyonyi n'emutwala paka mu ggwanga erya Amerika mu kibuga ekimanyiddwa nga Atlanta oba ayitayo Georgia. Kati okusinziira ku biriwo jjukira nti amawulire ga breakingibwa kakwenza ali munda mu ggwanga erya Germany nti mukyala Museveni ono yatwaliddwa mu ddwaliro Embuya nga biwala ttaka ng'ono yali alemeddwa n'okubeera nga alinnyisibwa ku nnyonyi okusinziira ku mbeera gye yalimu eyetewoomya Nakabululu ng'embeera yali mbi nnyo ddala. Kakati nno amawulire galaga nti omukyalo ono ayongedde okubeera nga asereba n'okubeera nga agondera ddala okusinziira ku mawulire ate agavaayo, wabula ekisinza okubeera nga kyewuunyisa oba nga kyeraliikiriza naddala gavumenti y'eggwanga Uganda be bannayuganda abasangibwa munda mu ggwanga erya Amerika. Njagala ompulirize bulungi nnyo mukutu gwa AKTV Media Uganda. Kakati bano batandise dde okubeera nga beekolamu omulimu gwe beekolamu. Kakati bano bagamba balina okulwana okulaba nga bagenda paka le banaazuula eddwaliro ewatwaliddwa omukyalo ono, okulaba nga bano bagenda ebweru waalyo n'okusaba olukusa batandike okubeera nga beekalakaasa ebweru waalyo. Mujjukira ebyagwa ku musajja amanyiddwa nga Amama Mbabazi ono ng'aliko Ssaabaminisita w'eggwanga erya Uganda bwe yagenda munda mu ggwanga erya Bungereza okufuna obujjanjabi. Kakati bannayuganda ne bamuteega ebweru w'apatimenti kwe yali asula, olwono ne bamulemesa n'obujjanjabi bwe yali agenzeko munda mu ggwanga erya Bungereza okubeera nga ajjanjabwa. Kakati nno embeera y'emu amawulire gamaze dde okubeera nga gafuluma. Bannayuganda abasangibwa munda mu ggwanga erya Amerika, jjukira saagala weerabire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino ali munda mu ggwanga erya Amerika. Kaakati nno okusinziira ku biriwo biraga nti bannayuganda batandise okwemobilizinga n'okubeera nga basuula enkesi n'okunoonyereza wa awatuufu oba ddwaliro ki ettuufu omukyalo ono wadde ngali mu kibuga Georgia oba ayitayo Atlanta gye yatwaliddwa. Naye bano bagamba waliwo amalwaliro abiri kwe basuubira omukyalo ono kwalina okubeera nga ajjanjabibwa. Kati bano bagamba balina okubeera nga bakonfaminga eddwaliro ettuufu ne waadi gy'alimu. Kaakati olwo bagende bafune olukusa lwa poliisi okubakkiriza okugenda ku street ne bweru w'eddwaliro okutandika okwekalakaasa. Kakati no wano wetwolekedde nga batandika okubeera nga bavumirira ekyomukyala ono mbu okutwalibwa munda mu ggwanga erya Amerika okujjanjabwa ng'ebyenzijanjaba munda mu ggwanga Uganda byabalema okutereeza. Jjukira nti bano be bali mu gavumenti y'eggwanga Uganda. Kakati nno ebyenzijanjaba oba ebyobujjanjabi munda mu ggwanga Uganda bikaabya amaziga bo buli balwalamu balinnyisibwa nnyonyi mpaka nga boolabye nti mukyalo ono mbu yatwaliddwa munda mu ggwanga erya Amerika mu kibuga Georgia alabike ng'afuna obujjanjabi obusingako, naye nga embeera mbi nnyo ddala okusinziira ku post eyakolebwa kakwenza ali munda mu ggwanga erya Amerika bwe yagamba nti ono yasooka n'addusibwa mu ddwaliro Embuya nga tasobola otasibawo yali ku mimwa era ng'amaanyi tagalina gamuteeka ku nnyonyi okubeera ng'atambula butereevu okumutwala okumujjanjaba. Kati bannayuganda batandise dda kaweefube ow'okulaba nga bano balumba eddwaliro waali bamukolemu omulimu. Saagala weerabire ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda. Kaakati Mwami Kyagulanyi ayongedde okufuukira abasajja bano akayinja mu ngatto okusinza bwe yafuluma munda mu ggwanga Uganda. Bannamagye bangi abazze nga bakwatibwa era nga bano baggalirwa mu mafumukomera ag'enjawulo, naddala abo abali ku lanka ez'enjawulo waggulu. Kaakati nno lwaki bakwatibwa? Ebigambo by'oba otegera. Hajati Nakalembe entambula naye gwe nsumuludde naye omusomi w'edduwa tutandise bwe tuwulira ekiri mu fake intelligence ya Museveni mukiwulira. Bano abaawozanga gavumenti emanyi waali yasinkanye Salimu Sale ate bwe yafuluma mbu yafulumye bamaze kukkanya na gavumenti yayiseewo okufuluma gavumenti yamuwadde sente afulume. Ekiri mu intelligence mukiwulira. Mutabani wa Museveni kyakola bajjeno abamalawo takugoba ate n'akuleka ng'oli free nedda kubanga tamanyi bwakuleka ng'oli free kikyozzaako akugoba n'okusiba n'akusiba akujja mu position gy'obaddemu n'akuteeka butereevu mpaka mu kkomera gy'alina okukuumira, alina okukuumirako amaaso.
alina okukumirako amaaso. Doni Nabasa mumumanyi akakasajja akanyalwanda akatemu akokuseemwayi tekalutoze nako yakagobye n'akaterawo ne mukomera. Si lwakuba nti kate kagala Bobi Wine nti kale kakolagana ne Bobi Wine nedda obwe badde bukulira intelligence kati bamubuuza intelligence yamwe gye mukulira baana kibe mukozesa mu intelligence abatasobola kulaba musajja yekweka mu ggwanga okumala emyezi 2 n'atubula n'atakoma kwekyo n'okufuluma n'afuluma ne tugenda otutegeera nti afuluma nga yatuuse edda ne gy'alaga. Oba okitegeera just lwakuba tumanyako bano abamanya abola bwe bateeka mu mawulire be bagobya obugobi nga tebazize mu mawulire, be basse obusi nga tetubategedde mu mawulire, be basibye obusi bali mu makomere sawuno tosobola kumanya muwendo gwabwe bayitirivu. Kati ng'olaba zino wirubaalo za Museveni nga zidda ku TV zitandika okwasaamirira akolagana ne gavumenti ali mu kazannyo, gavumenti yamuwadde sente n'afuluma. Bano Badoni Nabasa basiba baaki bagoba baaki mwe mujja kumanya gwe mudiringa naye nga kiri too late. Ekiseera kijja kutuuka mutuuka okwegayirira Bobi Wine mutule naye muteese nga tekikyasoboka. Kwaye yabagambye akkiriza okuteesa era yaliza okuteesa naye ateesa ku nsonga emu yokka nga freedom fighter ateesa ku ngeri gye muwaayo obuyinza ye yokka tewali kira kyayagala. Musibe bwe musiba mu bagobe mu bifo bye bagobamu be mutta mubatte naye nga mukimanye nti enkomerero yammwe eryemu yakuva mu buyinza bwe baasi gyeyolekera teri revanse eri muwanu wegenda bugenzi era kweki. Kakati nno bino nga bigenda mu maaso, Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa, Hajati Nakalembe omukyala omugabi w'ekyogo era Hajati Nakalembe omukyala omukumi w'ekyoto. Bino byonna mbikutegeeza kubanga onayambye abantu bangi, so saagala olonze Hajati Nakalembe omukyala ono mugezeeko abali e Uganda, abali e Bulaaya, abali Uddawa, mwenna abaaniriza okubeera nga abajja mu buzibu obwo. Kati wuliriza amawulire agagenda mu maaso munda mu gavumenti ya Mwami Museveni naddala mu bitongole ebyokwerinda oba ziyite intelligence kaakati byongedde okubeera nga amawulire gakwata wansi ne waggulu. Obunkenke, obweraliikirivu, okutya mulimu n'akasattiro akayitirivu ennyo era nga twamaze dde okulaba abamu ku bano nga batandise okubeera nga bakwatibwa nga enswa nga babanojjola omu ku omu, wabula ng'olumala okubeera nga bano bakwatibwa tebawa nsonga lwaki abantu bano abamu bagobwa n'okukwatibwa ne bakwatibwa ne baggalirwa nga boolaba Jeno ne Baasa. Kakati nno olunaku olw'okwosa jjo abakuumaddembe abakwatibwa naddala Jeno oyo akulira ekitongole ekikwasaganya bannayuganda bafuluma ebweru beppo n'abo abayingira munda mu ggwanga Uganda. Kakati nno bino byongedde okubeera nga bifuuka nnamulanda ng'amabere g'embwa ensonga z'omusajja ono ne Baasa. Okusinza ku mawulire galaga nti Jeno Muhoozi Kainerugaba yamala dde okwekengera abamu mbu mu magye gano aga UPDF. Kaakati nga Mwami Kyagulanyi yakavayo n'ategeeza ensi nti mu kubeerawo kwe munda mu ggwanga Uganda ng'anoonyezebwa ne mu kufulumya eggwanga Uganda yayambibwako bannansi beppo ne bannamagye abo bataasobola kubeera nga yatuukiriza amannya kubanga olw'ebyokwerinda byabwe, olw'obulamu bwabwe, olwa safety yaabwe, Mwami Kyagulanyi teyasobola kunnyonnyola nti gundi ne gundi be bambeererawo mu mbeera eno nga njiggibwa nga nnoonyezebwa, wabula ono yeeyogereramu n'agamba nti ab'ebitongole bikuumaddembe naddala abo abatakkiriziganya na bikolebwa regimu eno eya Mwami Museveni beppo ne Jeno Muhoozi nga omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko. Kakati nno ono ng'alumiza nti be bamuyamba okumukukusa nga bamukweka mpaka kumufulumya ggwanga Uganda okutuuka munda mu ggwanga erya Amerika gyali. Jjukira nti amawulire gaakakasa nti Mwami Kyagulanyi bwe yali afulumya eggwanga Uganda yafulumira wansi teyayita waggulu, era bw'amala okuyita wansi n'afuluma eggwanga Uganda ensi gye yayingirira East Africa nayo teyagirinnyirako nnyonyi era nayo yagigendera wansi n'atuuka okugifuluma era ng'ali wansi mu bbaasi. Kaakati ono kigambibwa mbu yeeyongerayo mu mawanga amalala era ku lukalu luno olwa Africa ng'ali wansi mu bbaasi naye mbu yakozesa amakubo
bannayuganda naddala bano abagenda munda mu ggwanga erya South Africa ge batera okukozesa, wabula ono kigambibwa mbu kutuukawo wakati w'eggwanga erya Zambia, Zimbabwe, Lesotho, South Africa, awo erimu ku mawanga gano mbu we yalinnyira ennyonyi n'ayolekera eggwanga erya America. Kati wulira ekiri mu security kitiisa. Njagala mubeere beegendereza nnyo. Omukulembeze omululu Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti obuyinza busobola okukyuka nga tewaliwo okuyiwa omusaayi. Amu ne mukidawutinga. Ennyumba ya Sitaani we twogerera ekutta omuliro, fire brigade ezisobola okuzikiza omuliro ogwo teziriiwo, ze ziriwa. Tolabanga olunaku okutuuka ng'abalabe bo bennyini beekuba ggwe ng'otudde ebbali. Tolabanga olunaku okutuuka ng'abalabe bo bali mu kulwana bokka ggwe ng'otudde ebbali. Abaagenda okusamira mu nsozi mwebale, abaagenda okusamira mu mbuga zonna mwebale, n'abakyakuma ebyoto mwebale, n'abaasumulula ebintu byonna Museveni bye baali bamuwadde ng'abyesibye mwebale, kubanga kitokota si kisaanikire, kitokota kitya. Bw'olaba ng'omulabe badde akukijjanya atandise okukwata ab'omunda, manya nti wasamira n'omala, mwebale nnyo mubalire ddala. Kati kyenjagala musooke mufokasinge wano. Nabagamba teri komanda abeera komanda nga mufu. Komanda alina okubeera mulamu nga wa orders. Kyagulanyi Ssentamu mulamu. Bino byonna Muhoozi byali mu kukola ng'akwata abamagye abanene. Byonna kitokota si kisaanikire kitya. 1. Ye Muhoozi alowooza nti baali mu kukwata ke kamu ku kabinja step mother we genetic era yasiga mu system. Ye Muhoozi alowooza nti akabinja kali mu kukwata be bamu ku step mother we be yasiga mu system okumulemesa okufuga. Olunaku lwa leero akutte n'akyusa. Akutte Don Nabasa ono mujjukira bulungi nnyo, musajja mutemu nnyo. Akutte Brigadier John Namanya. Akutte Lugumayo niye James Birungi yamukwata dda. Lwaki abakwata bano? 1. Amanyi nti bano bantu b'ejjeniti byali yasiga maki mu bitongole by'enjawulo bagenda mukolera emirimu gye. Kati ye obuzibu mutamanyi bubuno wano, bino byonna Muhoozi abikola, amanyi nti bano be bayambako Kyagulanyi okufuluma ng'ate kikyamu. Ye Muhoozi amanyi nti bano bayambako Kyagulanyi okufuluma ng'ate kikyamu. The second thing, amanyi nti bano babadde abantu bajje nti beyasiga mu security organization, which is not true. Which is true nti ababadde ba agent ba Janet. Kati Muhoozi kiyali ayagala mu kusooka ekisooka mwenda kinjagala mbategeeze. Muhoozi by all means yali ayagala kutta Kyagulanyi. Bw'amala okutta Kyagulanyi agambe nti mulaba nti abasse opposition leader babano mbakoleze ki mbakutte. Naye bw'amala omutta bw'ati weyagadde okumala omutta atekinge over kyetuyita kudita. Kyagulanyi n'amanya neyeesolosa ng'obudde bukyali n'amma Muhoozi kudita. Kati essaawa zino Muhoozi kyakola ayagala kuteekawo nkola yakutwala buyinza ku kifuba. Temwewuunya kudita ng'eyapeninze, naye kudita yonna eyapeninga si yakyukakyuka yaba kuba Muhoozi alabika ayagala tutwala buyinza ng'obudde bukyali. So bino byonna byakola byonna birisafo, byonna bibye ng'omuntu kyali mu kukola ekya diversion kwekwata treaty zirimbwa alumba Iran, ezo zonna diversion, main focus ebiruddawa weewo. Omutegedde obulungi nnyo. Kati ennyumba ya Sitaani ekutta omuliro egukutta etya? Okusookera ddala kakati ampuliriza, bino byonna nga bigenda mu maaso, amawulire okuva munda mu ggwanga erya Iran gongedde okutiisa n'okuteeka ku bunkenke bannayuganda, naddala abo abasangibwa mu ggwanga Uganda ng'oggyeko abagenda ku byeyo. Yebuvuddeko Gen. Muhoozi Kainerugaba yategeeza nti olutalo lw'eggwanga erya Isirairi n'Amerika abaalumba Iran bwe lutakomezebwa mu bunnambiro, agenda kukwata amagye ga UPDF agakuluumulule agolekeza ekyondo kya Buwarabu mpaka mu ggwanga erya Iran afaafagane n'Abayiraani bano, era gavumenti yaabwe agisule mu ssaawa 72 z'ennaku 3. Byayogerwa omuduumizi w'amagye wa ggwanga lya Uganda Muhoozi Kainerugaba. Naye nga gye buvuddeko kitaawe
General Museveni bahabulwa yali yamugaana dda okubeera nga abaako kyanyega ku mbeera yonna egenda mu maaso wakati w'eggwanga erya Iran, America, Israeli n'eggwanga erya Iran. Kaakati ono oluvannyuma yavaayo n'atwitinga ng'akakasa nti Abaisirairi ono agenda kubayirawo omubiri balumbe eggwanga erya Iran balikube balisesebule ne gavumenti bagikyuse. Kakati nno bino nga bigenda mu maaso, abasajja aba Iran be basajja abatasibazi kweya baavuddeyo okusinziira ku mboozi ya mwami Muhoozi ne bamwanukula. Wabula ng'ennyanukula gye bamwanukudde yandituzaalira ebitukula ate makaayi byazaalira ku nsiko. Kankujje wasenga Nakalembe tugende mu mboozi eno owulire obunkenke. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Breaking news mu mawulire ge tulinawo Oweekitiibwa General Muhoozi Kainerugaba bukyawakula ntalo leero yawakudde muno lwa Iran ne Israeli anti batandise okumwanukula. Wulira. Muhoozi Kainerugaba from Uganda. Listen to me carefully now. You think you can attack Iran while we are in Africa? Do you think you can attack our people in Middle East while we are in Africa? Listen to me very carefully. You are going to withdraw every statement you done for Israel. You are going to withdraw every statement you support Israel in Africa. Africa is not your playground, my friend. Iran is fighting for justice right now. Iran defending justice right now. Iran freeing the world from injustice right now. Africa has been colonized last 120 years. And you, a slave of Israel, and want to come attack the warriors of humanity. Waliwo eggulire lyafulumye ng'eggulire lino lyafuuse mu kitongole kya Uganda, lyafuuse munda mu parliament ey'eggwanga Uganda. Ng'eggulire lino lyabadde lirumiriza nti bannayuganda abaka ba parliament munda mu parliament y'eggwanga Uganda bazze batematema ensimbi y'omuwa omusolo n'okugiwaawaanya okulaba nga bagigabana okugimalawo, era nti bano baatekawo n'omusimbi omuyitirivu ennyo ng'omusimbi ogwo gugenda kubeera nga gugabibwa nga guweebwa abantu ssekinnoomu naddala abo bali mu parliament okugenda okwesanyusaamu mu ngeri etannyonnyoddwa, wabula nga ssente zino zaateekebwa mu bajeti era ng'abantu bano bazze bazifuna, bazze bazigabana era bazze bazirya bulungi nnyo, era nga n'okwesanyusa bazze beesanyusa nga bakozesa ensimbi ezo zennyini ez'omuwa omusolo ze beeyisiza. Kakati nno waliwo ekibuuzo ekizze nga kikambwe nti ensimbi zino ezaayisibwa okubeera nga ziweebwa abantu bano okugenda okwesanyusaamu, okudigiddamu, okunyenya ku galiba enjale, okweyagala ne famire zaabwe ne bakyala baabwe, munnansi afuniramu wa? Era ensimbi zino bwe ziba nga tezibaweereddwa kugenda kucyakala, kudigida, kusanyuka, munnansi afiirirwawa? Wabula saagala weerabire vidiyo gimpeera ekigalo mukutu gwa AKTV Media Uganda, naye ng'ekisinga okubeera nga kikwewunyisa nti ensimbi zino wadde zaayisibwa, zigabibwa, zikozesebwa, ziriibwa, naye executive tevangayo kunyega ku ssente zino. Jjukira nti mwami Museveni yategeeza nti abaka ba parliament yamaana dda okubeera nga abategeera, era kyova olaba nga bakozesa nnyo okubeera ng'ayisawo ebibi by'ayagala, nti kasooba bagamba nti honorable nga balowooza olwo buli kimu kiwedde,
kumbe kuba kiina bukiinyi naye ekigambo honorable kye bayita abaka mu parliament tekina kye kigattako ku bantu bano. Era okusinziira ku bannayuganda naddala abo abagoberera ne bategeera ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda bagamba nti parliament y'eggwanga Uganda yafuuka ekisekererwa kubanga n'ababaka bennyini abaliyo kaakati abalondeddwa essaawa zino benjogerako aba 226 abamu ku bo tebaalondebwa wabula baaserekitingebwa gavumenti ya Mwami Museveni nebeera ng'ebagamba bugambi ono n'ono gwe twagala ajje mu parliament. Abantu be beesalirawo bwe baali baagala okubakiikirira oba okubateeseza gavumenti yabalemesa. Kati butereevu njagala nnyo mukwano gwange ampuliriza nziremu ate nkutwale mu mboozi eno ey'omusimbi oguzze nga gugabibwa, omusimbi oguteekeddwawo abantu bano okweyagalira mu nsimbi yaffe ng'ekigenda mu maaso omuntu ne bwalwala nga yeetaga obujjanjabi. Katugeza alwadde kansa, amazima ebyuma ebikola ku kansa munda mu ddwaliro erya gavumenti ery'emulago tebiriyo bitono ddala nga n'ebiriyo ebisinga bikutte mu mbinabina byafa dda tebikola. Okwetola eggwanga Uganda omuntu nga alwadde ng'obwa kansa ye aleetebwa mulago. Amalwaliro gonna agali referrals mu kwetola eggwanga Uganda tegalina access kujjanjaba kansa. Kyannaku nnyo. Kati wuliriza omusimbi ogutokomoka mu kweyagala mu kudigida mu kusanyuka abantu bano mu beeyagalira. Tukitegedde nti abakulu beeterawo n'embalirira y'okwesanyusaamu nga kati ababaka baagala zino ziveewo, buli ayagala okwesanyusaamu anoonye ekifo gy'alaga ate era yeesasulire. Ababaka abatuula ku kakiiko ka paalamenti akalondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo balaze obutali bumativu olw'engeri ekitongole ekisolooza omusolo ki URA gye kikozesaamu ensimbi ate kyo kyennyini ze kisolooza. Okusinziira ku mbalirira ya 2026-2027 ekitongole kino kyetaaga obuwumbi 877 bwe kinaakozesa okuddukanya emirimu gyakyo. Ku binokoddwayo mubaddemu ensimbi ezisaasaanyizibwa ku by'obujjanjabi bw'abakozi b'ekitongole kino. Aba URA nga balwala nnyo biliyoni 2 kati bw'ogenda ogatagata ssente ezo ate nga zirina ebitongole bya gavumenti ebirala kyekikulaga nti bajeti eyo tugenda ogiyisa naye nga abantu bo baagiyiza dda bwe banaagirya. Bano era si bamativu n'ensimbi ezikozesebwa okupangisa ebizimbe ate ng'ekitongole kya URA kirina amaka gaakyo agasangibwa e Nakawa. Naye twakamala okuzimba ekizimbe ekya URA e Nakawa twakisaasaanyako biliyoni mu kusooka zaali 187 zaawera n'ebibiri nga bakamala okuzimbira ekizimbe ate n'okomawo osaba bakuwe bajeti biliyoni 12 opangise ezo sente ng'oziwadde omuntu akuzimbira ofiisi mu myaka 5 zibeera biliyoni 6 akuzimbira ekizimbe mu Kampala wano. Mbu bano era baliko obuwumbi 23 bwe basaasaanya ku bintu ng'okwesanyusa. Okebera wano bayinamu welfare and entertainment ez'okubasanyusa biliyoni 23. Mbabuuliza batubuulire babasanyusa batya ne basaasaanya ssente zino, bapangisa ndere turuupu bapangisani biliyoni 23. Ebirala mulimu enkiiko n'emisomo nga nabyo bisaasaanyizibwako ensimbi mpitirivu. Ekitongole kigamba nti ebyo kabyogerwe bo baasobola okusololeza eggwanga omusolo ne guwera era ne bafissaako n'enfisi. We registered a performance of 100.84% and a revenue growth of 15.87% when you compare with financial year 2023-2024. We ended the financial year with a surplus of Uganda shillings 264.87 billion, which was recorded. Kyokka nti nabo kibaluma okunyigiriza akabondo ka bannansi akatono okusasulanga emisolo naye nga nabo bakisibye ku minisitule eteekerateekera eggwanga gye banenya okulemererwa okuteekawo emiwaatu emirala mwe bayinza okuyitira okusolooza emisolo. Geza nti bw'oba otunula ku direct tax omusolo guli direct guli mu bantu batono. N'olwekyo ensi yaffe eyina abantu bangi abali mu informal sector.
we have asked URSB to ensure that as much as possible they do sensitization, awareness creation, so that we bring most of our SMEs on the register, not necessarily for tax purposes, but also for support. URA erina abawiba omusolo abawandiise obukadde 5,220 kyokka nga ku bano obukadde 2.5 bokka be yasobola okusolozaamu omusolo. Obukadde obubiri buno kuliko akakadde kamu abasasula omusolo nga guva ku misaala gyabwe. Bano bagamba nti ekyokusolooza omusolo mu bantu ab'olubatu tekiyinza kuyamba kitongole kutuukiriza biruubirirwa byakyo. Minisita omubeezi ow'ebyensimbi Henry Musaasizi ategeeze mu mawulire amalala tugenda kubeera n'emboozi zaffe olunaku olw'enkya ku nsonga eno. Waliwo amawulire agali mu nkuubo gano nga tegannaba kubeera nga gavaayo butereevu nnyo okusasanira eggwanga lyonna agakwata ku leader of opposition. Jjukira nti leader of opposition alondebwa ekibiina ekiba kikutte namba 2 mu kalulu ak'eggwanga Uganda okubeera nga kamaze okubeera nga kakubwa. Nti omulundi guli 2021 Mwami Museveni bwe yabeera nga akulembedde, Mwami Kyagulanyi yabeera wakubiri nga leader of opposition, yasobola okubeera nga atulondera leader of opposition mu parliament, era ng'ono yasooka kulonda Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, omubaka wa Nyendo Mukungwe. Ekisanja kye ky'emyaka 2.5 bwe kyaggwako yasikizibwa omusajja amanyikiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi ow'Ennakawa. Kakati nno wuliriza gye buvuddeko obaddewo ebbago nga lyaleetebwa nga baagala abantu bano oba leader of opposition alondebwe abantu bonna oba ebibiina byonna ebiera biri ku ludda oluvuganya Mwami Museveni, so si kulondebwa kibiina kikutte namba 2 nga pulezidenti waakyo yalonda leader of opposition mu parliament. Kakati nno lino ebbago lyali lireeteddwa mu parliament nga baagala leader of opposition alondebwe abantu bonna abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bamukubako kalulu, so si kulondebwa kibiina kikutte namba 2 era nga pulezidenti waakyo yalonda leader of opposition. Kakati nno ebbago lino oluvannyuma lw'okubeera mbu ekyali ekigendererwa kyalyo ate baakivaako, kakati nga mu parliament bakivuga nga baagala nti parliament yonna ate yeebeeronda leader of opposition. Kati olwo lumu Honorable lumu eyali ataddeyo ebbago lino yasalawo n'alijjayo ng'agamba ye yali leetera mu mutima nga gwe abantu bali kudda oluvuganya gavumenti kwerondamu, so si parliament yonna kubeera nga ebalondera, kubanga nabo bwe balonda leader of government business mu parliament, prime minister abaye kudda oluvuganya gavumenti si be bamulonda, alondebwa president abeera mu ntebe nga leader of government business. Ndowooza bwe kiri, si business government wabula government business. Omukyala Robina Nabbanja mu South Africa kati yaliko. Kakati nno waliwo agafulumye ku nsonga eno, tugenda kwongera okugatangaza enkya nga Honorable Joel Ssenyonyi ono ayinza okusigala nga leader of opposition mu parliament. Abaali baagala okugamba nti leader of opposition alondebwe abo abali mu parliament baani bahonere babali ku opposition bonna FDC DP baani balonde be babalonda leader of opposition bamulondere wamu, so si kibiina kikutte namba 2 okitegeera lwakuba ebyo babyesamba era omusango ebbago ne livaayo ne bali kwakkulayo mwabiraba. Kakati awali abannayuganda waawano nti leader of opposition walondebwa nti Kyagulanyi ne people power bakwata kyakubiri kusinziira ku byabakama we yatugamba, bakwata kyakubiri Kyagulanyi ye byawakanya kusinziira naye n'ensonga zaateekawo ne bannayuganda abamu. Kakati okulonda leader of opposition we tumulonda kitegeeza nti okkiriza ebyava mu kulonda tujja kubiraba mu Gwakutaano bamala kulayira naawe abadde apiika omubaka wo nti tolayira, ebyo tebimukwatako byo, balina kusooka kulayira. Kati kiri gye baligamba tetujja kumulonda kubanga
ensonga yaffe twabbibwa akalulu bo babanga baleese ensonga eyo kati tulinze awo kulaba tulinze kulaba awo leader of opposition banamulonda ebamulonda paba omanya nti kati mu mateeka tukkiriza General Museveni wawangula akalulu ebitundu 7 mu kimu ku 10 weebali nnyo balire ddala okitegedde owe ebitundu weebiti nga Kagame wawangula bitundu 9 Kagame mujja kuba na Uganda mukkiriza tulinze gwakutaano byonna tubirinze mu gwakutaano waliwo kyesikuwadde ekya computer misuse ekitambula ku mikutu egy'enjawulo kati kooti yasazeewo nti alina omuntu we yenna eyasibwa nga bamusiba ku computer misuse. Computer misuse kwe kupositinga ekintu nga sikukkiriza nti okutte video ya Kinobe n'ogipositinga Kinobe n'akuloopa obanga olina by'omwogeddeko oba ebifaananyi bye Kinobe n'akuloopa gukusinga etteeka Muhammad Seko yalireeta era ne baliyisa era abaana abadde basibwa nnyo computer misuse n'ovuma omuntu n'omujeeja n'okola bikibe n'omukubaganyako ebirowoozo nga takubadde lukusa computer misuse baagugjeeyo omusango era kooti neegamba ababadde bali mu kuguwoza bonna bateebwe mpozi gwe babadde baasalira ye akyaliyo kati abadde ali mu prosesi y'okuwoza ye tebikyamukwatako kubanga etteeka baaliggyeeyo baalikwakuddeyo bwe munnowo omukwateko bukwasa omugambe it is all gonna be fine mugambe it is all gonna be fine tugenda mu New Uganda nakugamba ekintu kimu dawuti yonna gy'obeera nayo mu mutwe gwo gyonna gy'obeera nayo ntuufu naye kyotagezaako ku dawutinga kyokka oba Museveni agenda kulemerako oba agenda kuvako the answer is he stands no option talina option egenda kulemera ku ntebe nakugamba mu just relax akalulu kano yeyali emmanduso y'okuyingira ekintu kye tuyita human rights nakugamba nti mu human rights bapolice makers abatula ku United Nations Security Council under the capitalist side webagambira nti kakati gwe okoze buli kasasirowo naye ekimala eno yessaawa okwata ebibyo okugambye tuli ku the last stage of this revolution wano wetulaga wewe nabagamba nakugamba weno stage tugenda kusinkana ba police makers but this time round it is not to challenge them nedda this time round kukwatagana nabo kukola bond it is to bond with the policy makers okulaba nga tumaliriza dictatorship bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs bwe kikyogenda okukola nakugamba teeka ko subscription otegeko notification osharinge kubanga nakugamba buli kyengenda okusomesa ogenda kukiraba zino policy nzimanyi so nakugamba twetaaga million 2 yes engeri page yaffe gyekulamu yeeyo ne YouTube yatuse negamba mu butuufu page eno yeeyo oshegera ekintu ekyo so thank you very much for the subscription era twamaze okuhitinga 18k subscribers nabagambe twetaaga million 2 tubyongeremu amaanyi ne sister channel kakati tuyingidde American Congress era nga mubasoose okusinkana mu American Congress ye Gregory Meek basoose okusinkana okitegera ekintu ekyo nakugamba eno Congress American Congress yeshapinga foreign policy ya United States of America yegishapinga then wemala okugishapinga eno American Congress yennyini yegamba kati funding wano eyo American Congress eyo then the same American Congress yekukolako Congress report najibasomera omwaka ogwedde era mugina eya Uganda na audits zonna ziraga nti mu butuufu ono wamputu yesaawa akolebweko nga bamuwadde chance emu yokka ekaluka 2026 n'abalaga nti ye mazima ddala waaki wamputu kakati tugenda kulaba ku kyebayita American foreign policy engeri gyekolamu yes atandise okubasinkana bashapinga foreign policy ya America nakugamba nti America eno yefuga eggwanga yefuga ensi in fact si ggwanga yefuga ensi kakati simanyi ba NRM kino wekibaleka simanyi ye propaganda mwogere naye kisanyisa ku His Excellency no Kyagulanyi he always shut them up abashatinga kati basimanyi bakino bagenda kwogera kutya kuona omusajja Gregory ye mugenda tugamba kikati zenna bagambi Museveni kasookeddenga agula bantu kasookeddenga akozesa bantu yalese His Excellency Kyagulanyi baba ono agenda kukola omulimu gwa Museveni
paka wetugwagala nakugambye atuuse mu American Congress. Museveni we yali alwana olutalo lwe teyatuukako wano. Kiddamu, Museveni teyatuukako mu Congress ya America, teyagituukako. Wabula omwami ono yasinkananga bakungu nga ayina gundi yali yabungereza, ebungereza yasinkana abamayinja bangi nnyo ebungereza awo, bangi nnyo be yasinkana. Okitegera? Naye teyasangako ku gundi ku administration eya Reagan, teyagisinkanako wadde ba policy makers bano abatula mu Congress, teyabasisinkanako. Okitegera? Wabula kakati fo wano wetumukutte ajja kitegeera. Okitegera? Agenda kukitegeera. Mwazanyira nabagamba obanga otinkula olutalo lwonna totinkulanga mu capitalist. Muna Uganda njogera kino ng'asaaga temunnabirabako ekijja tabu. Kiddamu ekijja si muntu ono kaabasisinkane ngeno bwe badde eno ne bakuba amalebe ne bawuggana, naye time ejja is going to shut them up. Nze amanye ebifo ebyo kyebikola kyenkusomesa wano gwe kiki ogenda okukola just kyalingirako nabala they don't miss. Nkugambye tuyingidde American Congress eno top office ya United States of America whereby the foreign policy is shaped. Uzabozeeko ebungereza kuba not the House of Lords eyo. Okitegera? Kati wano webashapingira foreign policy. Okitegera? Webagishapingira. Ate onakugambye batulako eri komiti yennyini esalawo nti tetumwafaanirira kugamba nze ekintu kyensabirira wano batukube ku Magnitsky. Twagala tufune Magnitsky sanction. Mugenda kutegeera lwaki Kagame yakkiriza n'agamba nti mu butuufu bwe temusobola kutuuka. Kakati lwaki mugamba mulese General Habyarimana, lwaki nga luli yali awuza sanction kakati addemu yali abyogere. Yatuuse n'abowinga down nti alina okujjayo amagye gatandise okufuluma. Okitegera? Gatandise okufuluma. Okitegera ekintu ekyo eno bagiyita United States of America. Ate teremererwa kiddamu Omumerika talemererwangako. Nakugambye luno olutalo yaluli ku front line. Fe nga bannansi okumuweereza His Excellency Kyagulanyi tumuyamba buyambi. Kiddamu Omumerika ono tabalinnya mu kamomo abali mu America nti yatuyamba. No please, fe tumuyamba okumuweereza His Excellency Kyagulanyi ayogereko naye waba tayagala tujja kwekuba tubiveeko. Olutalo yafiirwa si fe, si Uganda yefiirwa. Fe tusobola okukeera ku makyatuga kati gwe tuviire tukwatagane n'Abachina. Bano Abachina n'Abarasha nakugamba bo badiiru. Okitegera? Kati esaawa eno tebalina ku byabana, tebabiriiko. Lwaki? Bo bayiya ekonomeza bagenda zibeezawo ekiteteyo. Bolaba Exim Bank ekugamba tekyali looni mpya ate mutuwe ssente zaffe. Okitegera? Muzituwe tuzaagala. Bwetulaga weewo Munnayuganda, bwetulaga weewo gwe just relax, tobaako kyotya. Nakugamba eno revolution nene nnyo n'okusinga mujja. Era nakugamba nti waneeno ku Shama Fat D3 Media saaga tulabe revolution eno nti it is His Excellency Kyagulanyi versus Museveni. No, this revolution is about policies and the policy makers. It is about the United Nations Security Council. Ekiriwo baagala kweraga ku maanyi. Kakati America yayagala abagambe nti I am the only rolling lion in this den. Nze aboggola nzekka. Ye Russia ne China bagamba osaaga naffe tujja kuboggolamu wadde tuli bubwa. Yegera, wadde tuli bubwa tujja kuggana. Katugende Uganda, katugende mu Africa ne mu Great Lakes region. Tusoke tufuneyo emunyungu, tuzikwate obwongo, tumala zikwate obwongo. Tulabe nga tulina kye twekolera. Woonajjira, empologoma weenajjira ng'emunyungu zino zikitegeera lwaki fe tuli bali bankwe abakomunisiti oba abasocialisti. Ojja bajja kubanga bakola ki nga bakitegeera bulungi. So mugenda kutegeera ku kintu kye bayita policy maker kye kinakugamba nti the worst mistake omuntu gy'asobola okukola lwe lunaku lwakeera ku makya nalowooza nti osobola okuzanyiza ku Colonial Master olwo olunaku lugenda okwejjusa. Era NRM egenda kwejjusa olunaku lwe yafuna obwa chairman bwa kabinja kannaabo egenda kulwejjusa. Olunaku ng'ennaku z'omwezi lumu, omwezi gwa January omwaka gwa 2025 olunaku terugenda bava mu bwongo. Lunaku lwe bakeera ku makya ne bagamba nti kakati tetuyingidde poliisi ya mu Russia, twagala tuyingidde akabinja ka BRICS, twagala tukwate eddoola eno tusooke tugikube tugirannamye. Kakati mugenda kulaba nti waliwo agamba ddoola erina okufuga. Yes, fe bannayuganda we are capitalists. Nkiddamu fe tuli ba capitalists. Fe tuwagira mu America, fe tugamba ku America we tutava, ku Mungereza we tutava. Mugenda kukakasa ku maanyi g'abakapitalist. Bijombi basomesa busomesa. Kakati kyekyo eyo foreign policy yaki ya America. Kugambye tulina article 1 bo be maintaining a peace. Oshigera be maintaining a peace globally. Number 2, the fact that United States maintains its position as the strongest army in the globe. Eyo position yawe yebalwanye eyo. Kakati yo Murasha agamba ndi olimba sebo si yemwe.
kakati onayagala abalage nti sio nenda kugaa nti bantu bagenda kukwata ku Russia tebagenda kukwata ku China naye waliwo abagenda okukaabanga obumyu waliwo emmunyungu ezigenda okukaabanga obumyu zaakeera ku makya muzingira polisi y'omu Russia n'omu China mbu olwokubanga baali babagambyeko ati bano bo bali anirule tebagambwako kakati katugende mu kabinja ka BRICS eyo BRICS mugenda kugirya nkiddamu eyo BRICS buli ali mu BRICS agenda kugirya mugenda kukaaba ono omucapitalist omuzanyako nagala shaping y'omucapitalist ono gitunuuliranga nnyo kukigira mwewale bino ebibozibozi bebalimbalimba nti simanyi ate bagenda kuleeta simanyi Museveni alonde opposition ye ani abagambye nti bino bya opposition bino si bya opposition bino bya policy makers versus bano enkweze ngezi n'ez'Abarasha n'Abachina bagamba nti nobbo baagala bajje basalimbire mu matwale agatali gaabwe nga Omumerika n'Omungereza bwe babikola ne bagenda eri ne bakyankalanya Soviet Union ne kakanya bagikubye ekigo ku ttaka kati neeteekawo neefuuka Russia deni bwe mala ofuuka Russia ate nayo ne Russia nayo baginyeenya kitegera bagiri bubi Ukraine kakati tugenda kuddamu tulabe ebyo byali mu biveeko nakugamba nti one who has Africa as the entire world we are the richest continent amongst all continent Africa is the richest continent. Now why are we lagging behind? Because we have great leaders, we have patriotic leaders, we don't have nationalists. Until then, when we get nationalists, mugenda kakasa ku Africa chichiri. We can get rid of these colonial masters, but not now. Sawe no tugenda kukobera kugakozesa police yawe okulaba nga tumaliriza bannakyemalira bano. Yes, tulina okukozesa police yawe okulaba nga tumaliriza bannakyemalira bano. Bano abantu bano babeera bafuga abantu ekintu kye bafokasingako kumalamu ssuubi omuntu navuga nti ono ye alpha ne omega bwera bwova ku Museveni ogenda wakatonda ku ddiiru ki ani yabibagamba ebyo Kayihura ebyo Kayihura nno yabyogera Atega ova ku Museveni ogenda Katonda kakati fe tukulaga tetugenda kugenda Katonda siwe tuli stage ya Katonda tunagituukako tuli ku stage y'aba police maker mugenda kakasako nti government bano be bagireeta nakugamba gwe munna Uganda tobeera na bintu biku frustrating tobeera na bintu bikuteeka ku pressure musituke time egenda kutuka tujja kusituka revolution yetu situde so si munnansi ku muntu okudde eri n'akwata akazinda aloke ngali mu safe haven ye nakugamba musituke no please fe tugenda kusituka in the right time naye nakugamba nti ene manduso yonna egenda kuva ku policies zino tabu yono egenda kuva ku lunaku lyakeera ku makya n'amanyira ba colonial masters ate kasita batandika okujjayo face ne bakulaga owedde Omumerika takyalina kwekweka konna mbw akwatagana his excellence kyabwanka kati bakulaze ndi Kyagulanyi his excellence Sentamu Robert the elected president of Uganda twice nga mumubba yatuuse dda mu Congress gye bashapingira foreign policy ya America yatuuseyo dda kati mbadde muteesa ki mbadde nsaba Adoni alyebale ajje anti mutugamba muyo ne mugezi wammwe era atula ku UN yabategeerera kakati tumusaba gye abeeko kyagamba eggwanga Adonia jangu obeeko kyogamba eggwanga nze ngamba oli fala okitegeera nze ngamba nti neyo gyoli you are not qualified to be there toli qualified just olwokubanga baneeno balina gundi yawe baali batukwata amagundi obongo n'amaaso ne batwaga nti kati Adonia yebale simanyi ye ambassador wa Uganda ku United Nations kuddiru ki policy kijjamanyo ya Adonia yebale oyo talina kyamanyi ku foreign policy okiga omuntu atula ku United Nations neero omulaba akulaga nti ali partisan okitegera ali partisan yet they are speaking of democracy which is a two-sided sword but someone called Adonia yebale atuula eri ku United Nations n'atamanyi kyateyo ekola tagimanyi Jovola bakeera ku makya najjambo asaabulula bulimba ono yagenze ku Capitol Hall yagenzeeyo ono najja n'agamba tanagendayoko nze tukubya amasimu kuwamaliza n'atandika okukuba amasimu bannange yabadde anoonyaayo ki mutusonyiwe ku luno tebigenda kukola kiddamu tebigenda kukola this revolution has the strongest invisible hand in the hood ebiina kye bigenda kukola nze nabagamba ekintu kimu we accept dialogue but meaningful dialogue aba infinite class tebagala kuwulira kigambo dialogue naye nze sirina munnange kyakubakolera the dialogues must be there dialogue erina okubeerawo oba mwagala oba temwagala oba tulwanye oba tetulwanye dialogue is there okitegera ati fe kyetugamba ki bano NRM it is up to them to decide do they take it the easy way or the hard way that is up to them nze nakugamba nti bano nze nja basomesa nga baba balina amagezi bategeere baba tebalina amagezi basiwalire ddala kuba that is who they are kati gosange presidential advisor nga ye full figure what can full figure advise Catherine Kusasira what can they advise Buchaman amanyi ki ku policies amanyi ki ku policies nga ne ba minister bennyini aba Museveni babala mbabwa haratenyi tebamanyi policies zino tebazimanyi I challenge balamu wamanyi policies zino wezikola nese bakulaga nti yakutte obuyinza bwa kooti bunawo omuntu pardon ebyo system kasitebera bolongoto buli omwe alowooza nti alina amaanyi
kakati ne Balamu naye alowooza ati Gundi muno alina amanyi ba presidential advisor. What do they know about these policies? N'oyo atuula ku UN yennyini talina kyamanyi ku eno policy. Talina naye mugenda kutya, mugenda kukkiriza ti n'embizzi mbala kuba basiraamu tebazirya. The same tool gye wakozesa ng'ojja, it is the same tool egenda okujjako. Only that gwe walizotinga kutta bantu, yes, and you wanted it the hard way, not abantu ekumi. Naye ate negye emisango gy'eruweero nayo gyennyini mugenda kulaba nga gimukutte. Okitegera najo gyennyini egy'eruweero bagenda kugiza bagimuteekeko. Y'ensonga lwaki mu Uganda wano tulina okwewala nnyo okuleeta pulezidenti waffe nga tuyiye musaayi. Kubanga ki omusaayi ogwo ogunaayiika bagenda kugubalya kugye nakugamba nti bano abantu batandika okukuwala olunaku lwe bakukyuzinga we bati ne banoonya ebikolobero such that at a certain time ng'ofuuse beast kubanga power corrupts but absolute power corrupts absolutely. Okitegera ekintu ekyo kati bakulinda onaba otuuse ku eyo stage bagenda kukozesaako tuluki. Kakati ono talina kyagamba bamukasuse mu bantu emirundi ebiri nga mu butuufu akwayakwaya Mugalumondo oyo Museveni nga tajjaayo kalulu omwana mukuba square. Okitegera amubala amuteeka wali eri n'amugira ano najja natandika okubazisa kyakyalaze naye kuno bukyanga Bakalulu bukyanga Bakalulu kana aka 2026 mwaka ebbira jajja. Okitegera kano mwaka ebbira bukyanga mu Bakalulu kana aka 2026 mwaka ebbira. It was a military operation nkiddamu. It was a military operation. It never met the democratic principle. Era awo kweyo stand kwe tugenda okuyimirira bakubira omuntu nakugaba ffe batuyita ba infinite class. Fete tusobola kwawukana ku mukulembeze wulira kano nakugamba kino kye kitwalanya because we do it better than them. Njagala otunulye kano. We had a general election on the 15th of January 2026, but by the 14th of January more than 400 leaders of my party had been abducted and they were missing. These include two of my deputy presidents, my deputy president of Northern Uganda and Western Uganda, who are women. They were abducted and held in a military barracks in Kasenyi, commanded by General Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, who is the head of the security forces. They were missing for 2 weeks until they resurfaced again, and they told their ordeal to the world. On the day of election, 15th of January, my deputy president for the Buganda region, the most populous region, had his house raided and 10 people were shot and killed in his house. Let me say this again. 10 people were shot and killed in the military, 8 of whom were women. They were killed by Ugandan military and the police. He was later picked up and is in prison. Many others were picked up. Majority of our election observers and election agents were picked, and many of them are still missing, while others were kept in prison for various days and later on freed without no charge. So, was that an election? In my opinion, and I believe in the opinion of any sane person, was not an election but a military operation. Ati nze nno ekigambo kya P2B kyetera okukozesa kikakkanamu katono mbeera obiseka kugambye teri muntu ali sseni omuntu omulamu ategeera asobola kugamba ati ako kaali kalulu. Bampita Dr. Shama kabaka wa Foreign Affairs, ever challenged but never equaled. Zino policy nzimanyi kiddamu, zino policy nzimanyi. I know how we legitimize, I know how we don't give him legitimacy. Manyi engeri gyayitamu okufuna legitimacy n'engeri gyaginoonyamu, manyi engeri gyasobola bitusobola okugimuma, and I know the consequences senga tetumuwa legitimacy byenkusomesaako. Ole that nosanga nti kuno bwa P2B buno revolution dwarf nga butuleekania kuno nakugamba gwa infinite class. You are not, it is not a mistake to be here, but you are blessed to be here. Kubanga ki nobody does it like us. Mkitegere ekintu ekyo kino bakiyita civics. Nakugamba civics because a true liberation starts with your mindset. Ubwongo bwo engeri gye bulabamu ebintu kasita bumala okutereeza bati engeri gye bulabamu ebintu ng'olwo kiwedde. Then kitegeeza ki a new Uganda is now. Tugenda mu new Uganda, tugenda mu new Uganda. Eyo yali military operation. Kati twagala batubuulire military operation ereeteta ba MOP. Osigera military operation ereeta etya bakansala, military operation ereeta etya bameya. Nkugambye tuli mu American Congress, tuli ku US Congress gye tuli twayingidde dda mu house y'aba Congress gye tuli munda, era tuli mu kusayininga mpapula. Naye nakugambye nti ekibeeraawo
tubeera tuli ku final mark, tubeera tuli ku final papers, because these are the policy makers, the one who protect American interest in its subjects. Bano bazigwira kati tuli eri tusaako mukono nti amafuta gano kala amafuta ago Uganda erina tulina mangi nnyo, era Museveni abadde agalaga wasinoke ya China. Kakati kyetugenda okukola kiri ki? Amafuta ago tusoke tugazze wano, tugaddize bannansi. Okay, otugaddiza bannansi amafuta gamwe tulinako percentage ki? Atumubuuza olina amaato ameka mu Africa? Asooka tugamba ku Indian Ocean ninako eryato eri emmeri eyajja, emmeri ngirinaawo kakati tugenda kukola na Africa omu, naye amafuta si mangi nnyo, munaatuwa nti tugenda kuwa amafuta basayinira nga bateekina. Nga tulina olutalo lunene nnyo lwe bayita dollarization olwa BRICS, mugenda tuyamba muti nga tumugamba bamugamba waliyo akayaaye katera okwambala zigundi za people power okutegeeza defiance. Akayaaye ako kategeera foreign policy, kagenda bagobera omuchina nno agamba nze agamba Shama ali eri mu Congress report anjogera kagamba waliwo akayaaye kali ngenda kawo bwa Minister of Foreign Affairs, ekintu kyakagenda osooka okukola ekukakanya abachina abo kagenda bagoba mu wagagayi akakayaaye ako kabayita Kashama. Tugenda mu kati kabanyige kati nze nkole ntya nga nze Minister of Foreign Affairs addako mwema nga nze Minister of Foreign Affairs addako, kitegeeza President alina okunjogerako eri mu bapolisi meeka kuba nze agenda okuweera olutindo lweno polisi ne Uganda. Kati goonyiiga simanyi lwaki onyiiga, okitegeera ekintu ekyo nze mbagambye ekindeeta kuba Minister of Foreign Affairs kunula byaffe kugoba Abachina. Okitegeera ekintu ekyo kulaba nga tuteekawo system nti Uganda ni visa okuddamu okugifuna. Nga nze Minister of Foreign Affairs okuddamu okufuna visa ya Uganda eyo nga nfuuse Minister of Foreign Affairs, amateeka gengenda okuteeka ku eyo visa ng'esinga n'aga America. Kigenda kubeerera kyangu nnyo okuyingira America than okuyingira Uganda. Kuba tugenda galinga tugasibe, kigenda kubeerera kyangu nnyo gwe munna Uganda okufuluma kati tukompeyalinge munna Uganda n'omu America. Kyangu nnyo ku mu America okufuluma America najja than munna Uganda okuddamu okufuluma Uganda ng'ogenda bweru. Kigenda kubeera kizibu nnyo nga nfuuse Minister of Foreign Affairs. Otegera ate ebyo byaliko agababaga kati kana akayaye kagenda kukuyamba kugoba wagagaye yo soke mu gifubu tulekole ki efulume aga tutero kalaba kategeera police yaffe kagitegeera kajja gisomesa bannansi bajja gitegeera kati bwe banagitegeera wali amagama hakati nga batiikinga Minister of Foreign Affairs wali era bali munkwate bulungi kiddamu munkwate bulungi esaawa yonna ngenda kufuna wana akasimu nga kava Donald Trump ate uyo otalo lumutuddemu esaayo nayo nabagenda kumpita ngende mu America eyo mpina okutereza police eno okitegeera era bwe bampitira we bati ngenda kuba sikyafugika mwe mulinde tugenda mu New Uganda. Okero oliemu we are coming there. Not even your boss has ever reached that Congress, US Congress has never tabeeranga yokko. Your boss, I challenge him. Naba batulako yo Congress, Congress government abagitulako. Oyo bamukubira bukubizi simu. Tagenda akombo abasinkana bino byajja. Osobola okusanga omukulembeze w'eggwanga n'ekyangu kya kusinkana ba police maker nakugamba nti bano ba president bano just yabateekawo buteesi nga ina mission gyali kukola. Ne bano ba police maker bano kizibu okubatukako. Kati omwana abanga apenetrate nze n'ayingira wali ye top office mweno revolution yafu. Ye top office mweno revolution gye tulimu. That is the top office ku American foreign policy. Tuli mu kutereza mpapula nkiddamu. Tuli mu kutereza mpapula era agenda kufulumawo. Batuvimba tuti ate uyo ne France twagiyingidde dda. Awona bannange. Munkwate bulungi. Kubanga essaawa yonna onsindikira message nenkuleka ku politiki nga ndi busy. Ate nga nina gwempa esimu zange azikwata ino okuliplyinga ate munyiga ate mugabe wano Kashama kalinanga kakyali kafe nga tukokyayo neza data. Naye okubaleka afuuka ka Minister ka Foreign Affairs sebo katweka ku politiki. Sinza agenda okuba akwata essimu ezo. Wakati ngenda kuba nga ndowooleza bintu bya ggwanga nga ndowooza ebintu binene nnyo. Tuyambye tutya South Sudan eyo kuba South Sudan tugenda soko gifu. Tugenda gisookayo. Kongo yatusooseeyo ne South Sudan tugisookayo. Embiranye kati eri wakati wa Uganda ne Rwanda ani asooka. We tuli Uganda ne Rwanda ani asooka naye ensi ssatu ziri mu pipeline. Tulina Tanzania weeri, tulina Rwanda weeri, tulina Uganda weeri. Ani asookayo awo we tuli. Kongo wede yatusooseeyo dda. Era yatandise n'okuyita ba investor abateereddewo ettaka square miles ziri 68. Mugende Kongo ba investors be Uganda muteekeyo sente. Muteeke sente Kongo. Kati essaawa eno Kisekedi abagambye mugende mu investing sente mu Kongo. Yes.
batusooseeyo dda. Kagame ali mu kufulumya amagye bafuluma, ne Muhoozi Kainerugaba ali mu kufulumya UPDF. Yes! Hey, nakugambye bano basobola okwekyanga bamaanyi nnyo yes. Nenga tebanna police maker tannabakwatamu. Naye Omumerika senga abakwatamu bw'ati. Ono anyenya nsinga onyumya buno obuyamba buno. Udde kakati fair tetugera baddu tetuli baddu. Mujja kubeera musaaga. Mujja kudda mu buddu. Omuntu yakujja mu kyalo omutandika okumwepa akakombo tasobola kujja mu kyalo. Ono kasita kujja mu kyalo abeera amanyi engeri ekyalo kye yakujjamu. Ate era alina gundi emu gyeyerekereza n'agamba eno embwa yo n'aba etandise okummanyira. Ngenda kunyiga wano ngizze mu kyalo.